Nga tutuuse ku kitongole Kimukisa Foundation Elunguja twayaniriziddwa omukyalo no Plaxida Nandagikiza Mama Michelle omukubaana abalabirirwa mu kifo kino. Nandagi atubuulidde nti mu kuzaala omwana we mu mwaka gwa 2018 teyakaaba ng'abaana abalala ekyawa abasawo akaseera akazibu. Kyalabika nti yakosebwa kyokka kyesaategeererawo budde obwo. Kyazuulwa nti Michelle yazaalibwa n'obuzibu ku bwongo okumukuza kibadde kizibu nnyo okutuusa bwe yafuna eyamulagirira ekitongole kino. Yalina maama eyansanga nga tugenze Kitebi waliyo abasawo b'ebutabika abaleeta eddagala ly'abaana abo abaliko obulemu. Nangamba omwana wange namuwa eddagala bwe liti naye ali feya jangu tugende Ekitebi kati yansanga Ekitebi then ate twasanga maama omulala ye ng'abadde ajja ku Mukisa Foundation ng'akolerawo sirapi nampa amawulire ago nti jangu ku Mukisa Foundation. Nandagi agamba olw'embeera y'omwana taata we teyalinda kiddako n'abasuulawo. Bamutegeeza nti omwana ajja kulya ssente z'olina ne looni ozirye ne bizinesi z'olina ziggwewo wabula nga takyuse mu buli mbeera alina okufa. So ye n'akikoowa ne bizinesi gye yali yatuwa n'agitunda goodwill twalina mu ddwaliro. Agamba yasanga akaseera akazibu ddala okufuna omulimu anti bangi baali bennyala omwana we ate nga talina gwayinza kumulekera. Gy'ofuna akalimo nti nsobola kukola kano oba kuweereza mmere naye nga tebaagala mwana so ne ssente z'ofunayo tosobola kusasula muntu anaamulabirira. Nga wayise omwezi gumu nga bba basudde mu nnyumba ne landiroodi n'abanaabira mu maaso n'abagoba. Kwa kyatuka ekiseera landiroodi n'agamba nanyini wano sikyamulaba. Baba nanyini buvunaanyizibwa busuddewo nange sirire dimufulume n'aleeta poliisi. Ono yasiba omutima n'asibira omwana we mu nnyumba okumala emyezi 7 nga bw'akola mu tonninnyira. From morning paka saawe mu kitundu lwenkomawo okumuwa ekyokulya kati osanga yakooye okumwasamya omuwa emmere kitwala sitiiri obudde. Oluvannyuma ng'ekitongole kimaze okutwala omwana era kyamuweera ddala n'omulimu. Eva ngamba atandika ningamba ogenda kuba security ready ng'okola emisana oyaniriza abagenyi ogulawo geeti ogulya abantu geeti oyaniriza abagenyi batamanyi kusayininga kuwandika n'obawandiikira then n'oba directinga kuoyo gwe babaagala oba okumubayitira oba. Agamba essanyu lyalina lya nsusso kuba asobola okukola ate nga bw'alabirira omwana we. Nkola omulimu guno mwana wange nga waali awo tyati sinzija nemukyusaako afulumako ebweru empewo nemufuwako bwetwajjira ano yali yafuuka wa yero. Ne Sulaiman Byateeka naye alina omwana aliko obulemu era ng'alabirirwa n'okujjanjabibwa ekitongole kino. Ono bwe buziba yaba omukuumi ob'asikaali ate bwe bukya n'afumbira abaana emmere. 2018 ndi wano mpaka na lwaleero nkola ekiro emisana era bampisenga ne mukiyungu ne mukoza sepiki ngenda goya kawunga k'abaana olunaabwawo nze nfulume kati olweggulo nkomewo. Ekitongole kitubuulidde nti kyasalawo okuwa emirimu eri abazadde b'abaana olw'ensonga nti kyali tekijja kubeetaagisa kinene okubatendeka okwagala abaana bano. Singa twasalawo okuwa gino emirimu ku bamaama abaloba abantu abalala abatalina abaana b'obulemu tekyandibadde kirungi kati ne tulaba nti at least to boost her to make her be able to look after this child katumuwa omulimu ogunaamuyamba okola ki okulabirirako n'omwana w'obulemu. Bagamba okusalawo kwe bakola okukozesa abazadde tebakwejjusa kuba bye bakola babyagala okuva ku mutima olw'okuba mu bye balabirira mulimu abaabwe ekifuula emirimu gyabwe emyangu. Mu kiseera kino ekitongole kino Kimukisa Foundation Elunguja kirabirira abaana abaliko obulemu abali mu 50. Justin Nakibuule agafeeyo ku Spark TV.